soko okugera obalabula bannange nadde soba mupapula bwammwe awo bwe muwandiika ebintu ebikolebwa wabweru awo si kitundu kya wabweru wa geeti, si kitundu lya buweereza bwaffe. Abamu balanga kale simanyi biki tugenda kulaba wano spirit of guidance. Katonda akulungamye, yogerako ne Katonda, Mukama akulungamye ekintu ekituufu. Mukama yeebazibwe kubanga ebikolebwa wabweru bingi. Bangamba waliwo nabbi w'obulimba simanyi afumbirawo emmere, simanyi waliwo abatereka ebintu, simanyi waliwo abakola biki. Gundi bwe bakunyaga togamba nti mutunda nyaze. Amina. Naye ebikwatagana na wana waffe bimukomplaininzeko nabirabye era ngenda bikolako. Naye ebyebweru mbikulekedde, sigenda kutafuluma bweru ngenda etabaala abantu bagambe bannange mwe mukola bino mukola bino. Ebyo bakesisi na biki byonna, naye nze nkusaba wegendereze. Aleluya. Tomalaga kugula buli kyosanze, tomalaga kwata bintu byonna otereka buli wosanze. Oli ne bagamba nze ndiwe kitundu kya Mutundwe, mugamba Mutundwe mufulumye, oli wekka olimba. Amina. Ebyo byonna bikulabudde munnaye baleme kuferera, kubanga abantu bangi babateeka bweru, wala babateeka mu paaka eri gye mutereka emmotoka n'atandika okusabira. Mubuuze lwaki tosabiridde ku kyaki, lwaki osabirira eno mu parking? Beerako stepbooni naawe. Ne bakuteeka omuntu azze n'emmotoka yo, ne bakuteeka ku ttaka wansi, ne bakusabira wansi. Aleluya. Era omugumize lwaki tosabiridde eri, eno lwaki oteeza eno? Lwaki mukwano gwe wegenderera ng'ofuluma geeti. Ebikolebwa bingi nnyo wabweru paka wonna wonna. Abamu babalumba ku mirimu gyammwe, abalaba bakola batya, naye abo bonna tujja balaba. Bano ababakwatire wano munda bo, abo twabategedde era tubakolako nnyo. Aleluya. Kale Mukama Katonda akuba ekisa ekyo. Ekintu ekirala nti bwe tubadde tunaaba nga bw'oba olina sanitayizawo tebajja kuwaliriza kunaaba mu ngalo munnange. Bw'oba olaba ng'olina sanitayizayo naaba sanitayizawo tebajja kuwaliriza. Naye bw'obanga tolina sanitayiza, mukwano gwange, etteeka lya gavumenti lyatugambye paka lwe banalangira nti tewali Ebola, batugamba okunaaba. Gwe jangu n'akacupako okasumule wali onaabe nga bakulaba. Naye bw'oba tolina, olina okunaaba kubanga gavumenti yetugamba. Amina. Singa tugaana batuggalawo. Kitegeera bulungi? Kubanga kamera weziri wali batulaba. Bwekwata akacupako onaabe nga bakulaba, oba weesigako ne mu maaso nga weesiiga. So bannange ndowooza Pastor Tom mumuwulidde, abalabudde ku bafeeri abali wabweru wa Mutundwe Christian Fellowship. Bano babeera ddala awo ku mulyango, era in case ng'obasanze oyinza okugamba nti nabo bali part of Mutundwe Christian Fellowship. Of course taso abagoba kubanga kati ye premises ze zikomaawo ku kikomera awo wabweru wa gate waba tewakyaliwo. Ebintu bye Kampala mubimanyi, oyisa weewo awabeera ewo. So bambi temugwa mu bafeeri abo. Abo bonna nnoze I think baba bakola kya kuvumaganya Mutundwe Christian Fellowship. Abalabe tebatudde, Sitaani tatudde. So mulina okubeera very very vigilant, mubeere nga mufaayo eri abantu ngabo. By the way, omuntu asobola okubba omuntu. Kuba nze ndaba wani n'abaana bangi ajja nakugamba kati nga omukolo gwa Pastor Tom eguliyo this weekend. Abantu bajja ne inbox ne bagamba how can we contribute? Nogamba bannange, how can you talk to someone you don't know? You don't even know my face. Temumanyi bwefaanana. Just because you have my number, it doesn't guarantee you nti oba oliawo ndi muntu mutuufu ow'okutuukirira ku nsonga ng'eyo. Yeah, of course wenfuna information about that. At of course singa byali birimu ebyokusonda and so on. Ndowooza bandibadde bakiyisa okitegeera, but tetukiwulirangako wantu wonna. Naye
nolaba omwana nga gawa tuba tubebaza nti mwagala nnyo abasumba bamwe, but reach out to people who are concerned about that issue. Okitegedde osobola okuyita ku bantu abali concerned kati so ensonga njitadde ebbali, just mubeere careful ku bintu ebimu bye mukola, bagenda kuvabba ate sente ezo ze mukolera kubanga abantu abasinga waneno babeera bweru bakola munsi z'ebweru bambi, so esente ezo ezibatunyanya weezityo ne mutoba kiruma nnyo ne zigenda obugenzi bw'ebityo. So bantu mwe mubeere very very careful ku bintu ebimu bye mukola. Okono okulabula kubadde kwa Pastor Tom Mugerwa kati n'ensonga endala ajogeddeko ey'emikolo egiriyo this weekend ng'era we mbagambye, era kamubalekere ayongere okugittaanyaako. They are celebrating 37 years in marriage, era in that basazeewo okubanga bazza obufumbo bwabwe obujja. Katonda nakunkomere. It's life in Christ. Tugenda ku celebrating emyaka gyaffe 37. Naye singa bwe nagambira mukyala wange nti njagala kuwasa, singa nagamba gwe wandinjiridde ebbeesani y'amazzi mu maaso. Haleluya. Wandinjiridde ebbeesani y'amazzi. Omuntu asabira mu mpale emu okumala emyaka 10 nga takyusangako, nga buli wa Sande bandaba mu mpale emu naye nga teteri nkuba eddagala. Haleluya. Ne sokisi ezaali enjeru zifuuka za yero ng'owasa mwana wange. Mukama yeebazibwe. Era bwe namugamba maama Mukama akundaza okuwasa, nze teyambigula. Yagamba kale munnaye kangende mbuuze ani kambuze Mukama. Bwe yabuuza Mukama Katonda amuwa ebirooto n'ateeka mu stamp n'agamba hello can we go please. Lwaki Mukama Katonda yali alengera yamulaga mu maaso museeyo omwoyo n'agamba nti mwe mbagasse mugenda kunzaalira Yesu emutundwe. Kakati singa yeeganjaganyanga gwe yandibadde ayitaawo naga yiikale oyo yali boyi wange oyo. Gamba otusaasirayo Mukama. N'olwekyo kyeyagala okutegeeza nti n'abo abatabuuza Mukama ajagala okuva olwaleero ogambe Mukama Katonda akuwe spirit of guidance, atandika okugayidinga omwoyo alungamye, atandika okutambula mu bulamu bwo. Buli kantu bw'oba ogenda okugula ennyanja mu katale bajja kuguza envundu, ogende Mukama ngenda kushopinga bintu nkulembera. Kakati bannange olwakulwaleero bagambe bameka abasiiba olwokuna bannange? 1 2 3 4. Fuula olunaku lwakuna lwakusiiba kubanga oba oyingira mu lutalo. Wadde kanisa tetulangiridde naye gwe lufule lwaki lwakusiiba. N'ab'emisana bwe bali olwokubiri babeera balusiiba. Amira oyinza lw'okwogeramu ennaku z'endala n'agamba omwegayirizi toyisangawo wiiki nga tosiibye. Ekyo oba weetadde mu tageti ya sitaani y'abaakulaba. Sitaani ziwa kifulo, alaba mu nsi ey'omwoyo, alaba omwoyo gwo nti munafu, ate nojja n'omwerijjako kokotula yajja okukutula mukutula ego olina amaanyi. Amiina. Mukama Kitange Atagawa Yesu kwebaza nga tuli mu maaso g'olunaku lwaleero ojje oyogere naffe Mukama Katonda w'ekitiibwa, era otubikkulire okwagala kwo, otulage enkuza sitaani, otwambaze okubeerawoko n'amaanyi ng'oyita mu kigambo kyo, tusobole okubeera abalwanyi ab'amaanyi mu linnya erya Yesu. Amiina. Kakati njagala tuyige spirit of guidance, omwoyo w'okulungamizibwa. Gamba oyo era ojja mukubira mu ngalo lwa mpaka. Bulijjo bagamba nti Katonda kyasinga okwagala is relationship, kwatagana naye. Oledde si kubusaba bintu. Mwe abakyala tosobola kufumbirwa musajja gw'otokwataganya naye oba gw'otomanyi. Era kyobula nti obufumbo bubalema. Ola ebirooto batuleese nga munobyeyo. Kubanga mu kifo ky'okufumbirwa omusajja gw'omaze okutegeera gw'olaba bintu, nze njagala mugagga, nze njagala muwanvu. Naye yawanvu waggulu omutwe naye nga munda omutima mumpi.
lwofa ku American Height naye nga munda teri American Height yonna naye ofumbirwa omuntu gw'omaze okutegeera ebbanga lirumala mu courtship gezaako kulanga buli omu ategeera munne mufune ofuna ki endowooza emwe ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwegamba musobola okukwatagana naye abamumala emyaka kumpi 5 emeka nga temunategeeragana, buli omu tategeera munne. Ono emmere alya amira mmere, ono azira mmere, ono yeebaka teyeebisse, ono omulala atunula mirannamiro, omulala atunula mitwe. Kwegamba akavuyo ne kabeera awo. Haleluya. Naye kwegayiridde ne Katonda waffe bw'ali nti ayagala nnyo musooke mufune relationship okukwatagana naye. Tosobola kukwatagana ne Katonda nga gw'oli ku lulwo yandi ku lulwe. Ayagala akusike ofune endowooza ye mukwatagane. Amina. Ekyokubiri, ensi ey'omwoyo gy'oyingiddemu toyinza gitegeera, togimanyi, ye agimanyi. Yensonga lwaki yatuwa omwoyo we agitegeera, akuyingiremu, akuluŋŋamye. Kubanga mu nsi ey'omwoyo mulimu sitaani mungi, emizimu mingi, ente, misota, bikibafu. Toyinza ba ovakaminga okuggyako nga yakoze eki, yakulagiridde, yakuluŋŋamiza. Haleluya. Sitaani tatya bintu, tatya ssente. Ate omuntu alaba mu nsi ey'omwoyo gamba yenze. Akati nno n'olwekyo mbiseera naddala mu biseera bino eby'enkomere bye tulimu bigenda kubaamu ebizibu bingi nnyo. Abafere, ababbi, kyobala abasuubuzi bababbye ne bakamala bumazi, babafeze, muguze ettaka ly'empewo, mwe abali ebweru eyo mu Buwarabu musindika ssente, mumala gasindika ssente bazikoonye. Amira. Gwe weesiga bwesizi muntu. Omuwala omu yangamba taata we yennyini yamukoona, amuweereza ssente kumuzimbira nnyumba, omusajja yateeka nnyumba mu mannya ge, n'amugamba nze nadde nga nti osasula ssente ze nakuweerera. Kitawe yennyini. Amira. Omuwala era yagala kwetuga, nemugamba teweetuga mwana wange, nemugamba okusonyiwa, n'antema akakule n'atambula. Nsonyiwa omuzeeyi alidde sente zange zonna $3,000,000, nsonyiwa muki. Amiina. Akati no kyenjagala okutegeeza ekya osinga eri abuuzizza n'obuuza Mukama Katonda sente zino zikole ntya, ziweereza ani, ani gw'olaba atanfere. Naye ffe tumala gakola twesiga bantu, sooka ogenda mu kitabo kyaki kya Engero essula 3, Proverb essula 3 olunyiriri 5. Engero essula 3 n'olunyiriri 5. Proverbs chapter 3 verse 5. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. N'omutima gwo gwonna. Yes. So teweesigamanga ku kutegeera kwo ggwe. Don't rely on your own understanding. Teweesigamanga ku magezi go. Sitaani akusiiga amagezi emirundi 10, ye 10 kyokka. Sitaani is a supernatural being. Sitaani alina amaanyi agasusa ag'obuntu. Haleluya. Bwe njogera bwe nti abantu bagaa nti otuwanira kasitaani, sikakuwanira. Kasingira wala omuntu amagezi okuggyako ng'ofunye akasinga amagezi n'akuyingiramu n'osobola okasinga. Yaani oyo mukubire mu ngalo Yesu yawe. Kale no teweesigamanga ku magezi go. Sitaani asobola okukologa n'amagezi go gonna n'akukologa n'akuyingiza ebitimba nga bw'ayagala. Damu ekyawali bwekiwulire. Engero essula 3 n'olunyiriri 5. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera kwo ggwe. Mwatulenga mu makubo